بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القلم. الله سبحانه وتعالى قام النون حرف من الحروف المقطعة وننكتن سرفونغ الله يكوز سيم twazogera ko dda nti tosobola kutegeera makulu ga nnyukuta nsirise okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yagikunnyonnyodde. Walqalami Allah agamba ndayidde ekkalaamu wama yasturuuna n'ebyo byeziwandiika. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك تبيرanga kugwe nabbi Muhammad kuchengira katonda kiyakuwe ekyokulonda n'oba nabbi tobeeranga ko bimajnunin mulalunga we bakuyita. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك لأجرا غير ممنون mazima gwoyina empeera etajja kutukawo. Allah subhanahu wa ta'ala yasuubiza nabbi we sallallahu alayhi wa sallama nti empeera yo tegenda kutukawo. Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna alibeera omukkiriza nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ateekwa okufuna ku bukkiriza bwe omugabo gwe mpaka yaumul qiyama. Era ajja kumuwejjana etali yakubeera nti yakumugjamu nti oba aligifulumamu. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك مزمبwe لعلى خلق عظيم أوليك الدار لينبسي لذلك الدني. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقام بعثت النتموى لأتمم مكارم الأخلاق ينزجين يلزين بس بغانا بانغابان كورين بلا مجساوي زبابغاكو. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فستبصر أجاكرابا ويبصرون نبو بجاكرابا بأيكم المفتون أنكم ياليوم لارو. بساوى ويريبيتوسي nga Allah subhanahu wa ta'ala atandise okusasula bana abayita nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam omulalu nabbi abamugumya nti obudde bulituuka ne balaba omulalu yali ani ku ffembiriri. inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. inna rabbaka mazima Allah huwa a'lam yasingu kubeera nti amanyi biman dalla an sabilihi yabula n'ava ku kkubo lye. Allah amanyi bulungi ababuze naye nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam talimu. wa huwa a'lam bil muhtadin Allah yamanyi abalungamu era akimanyi bulungi nti yali ku bulungamu. fala tuti'il mukaththibin. fala tuti' togezaako okugondera al mukaththibina abalindisa amateeka gano gweremerako ku bubaka bwe tukuweereza ge mazima. waddu law tudhinu fayudhinun. waddu beegomba nnyo abatakkiriza law tudhinu singa obeera ng'ofootookerera n'ova ku mulamwa fayudhinuna nabo ne babeera nga bakuddiramu amakulu nti nabiyona addihin kitegeeza ebizigo naye bagamba nti baagala ofootoke oleme okubeera nti oyogera ku bakatonda baabwe oleme okubeera nti oyogera ku bantu babalubaale baabwe bw'onoobeera nga oleseeyo okuboogerako fayudhinuna nabo bajja kulekayo okubeera nga bakutulugunya. Kati bakyegomba nnyo ove ku mulamwa babeere nga bakola omukwano naawe naye gweremerako tubagondera kubanga balimbisa. waddu law tudhinu fayudhinun baagala obeere ng'ofootookerera ove ku mulamwa fayudhinuna balyoke babeere nga bakusiiga akazigo nti oli mwana waffe wamma kati oli mulungi. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع تجزاك كغوندرا كل حلاف بلي النغورا بوملايزلايز nnyo alayirayira nnyo mahinin nga anyomebwa. omusajja oyo yali alayirayira nnyo yali yeewulira n'emmaali n'abaana gwe baayitanga al-Walid ibn al-Mughira. Walid ibn al-Mughira yali musajja ayigganye nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallama. bwe tuba tusoma ku bantu ba Sekinnoomu ab'omu Makka abaatulugunya nabbi bw'ataba Abu Jahali abeera oyo n'abamufaanana. waddu agamba nti wala tuti' togondera omusajja oyo kulla halaafin buli alayirayira ennyo ng'omusajja oyo Walid ibn al-Mughira mahinin omunyoomuofu.
omuntu oyo munyomoofu nnyo mu maaso ga Allah talina bbeeyi. هماز مشاء بنميم Hammazin omugeyenguzi, masha'in binamimin awunyeeza olugambo, alujja eno ng'aluzza eri asobola okutabulatabula abantu. مناع للخير معتد أثيم Manna'in lil khayri, omusajja oyo akodowalira buli kirungi mukodo. Mu'tadin, alumbagana nnyo amateeka ga Allah tagaagalira ddala wano mu nsi. Athimin, musajja mukozi wa bikolobero. عتل بعد ذلك زنيم Kullin, ayina emputtu n'empaka. Ba'da dhalika, n'oluvannyuma byonna ebyo bye tumulombozeeko. Zanimin, mwana wa bwenzi, nnyina yayinda mwende. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okwogera etteeka eryo, omusajja oyo yagenda eri nnyina n'amubuuza nti Muhammad, byonna byanjogeddeko olwaleero mbiwulira era mbikakasa. Bw'agamba nti ndayira ndi munyomoofu, nina olugambo, ndi mummi, nkola amazambi, ebyo simuwakanira. Naye ekigambo ky'ayogedde maama njagala obeere ng'okintangaaza. Akomekkereza agamba nti ndi mwana wa bwenzi. Maama onnyimiridde ntya? Ne nnyina yamuddamu mu nsonyi ez'ekika ekyawaggulu n'amugamba, mwana wange sina kyakugamba wabula bibeerawo mu bafumbo. أن كان ذا مال وبنين Nkaana za maali, n'olw'okweraba nti alina ensimbi, kye kimuleetedde okuba kiwaje. Wabaniina, Allah yamuwa n'agaana agalenzi agaali ag'amaanyi ge yabeeranga nago nga gamuyinula. Ebyo bino bimuyinula n'abeera nti emaali n'abaana abalenzi bimuyinudde okuva ku mulamwa. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Idha tutila alayhi ayatuna, bwe baba bamusomedde amateeka gaffe. Walid ibn al-Mughira qala, atuuka n'ekiseera ne yeddiramu ng'abalaata ng'agamba, asatiru al-awwalin, ezo sitole ez'abedda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu b'omu Makka nabawa ekigezo mu kifo ky'okwebaza ekyengera, baakiwakanya nga bwe nagezesa abantu be nawa ekyengera ne bakiwakanya n'enkibajjako. Allah agamba abantu abalina ekyengera kyabwe be baliwa. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين Inna balawnahum, twagezesa abantu b'omu Makka omwo, kama balawna ashaba aljannati, nga bwe twateeka ekigezo kyaffe ku bantu abalina ennimiro. Waliyo omusajja yali omukkiriza ng'alina ennimiro ez'amasamba manene, naye bwe yabanga agenda okukungula ng'ayita abanaku bonna, n'asooka ajjamu omutemwa gwabwe esigaddewo n'ebanga ye. Omusajja oyo bwe yamala okufa, abaana ne balyoka bagamba nti tujja kukola ffe enkola ya kitaffe atamanyi bintu bwe bitambula. Ffe tewali munaku yenna ajja kusemberera nnimiro yaffe, wabula essaawa bw'eneeba etuuse ey'okukungula mugolokoka ku makya mwenna nga tutambula mu kyama, tugende tukungula ennimiro yaffe. Banaagenda okuzuukuka abanaku abaali bamanyidde muzeeyi, nga ffe tunnyuka bunnyusi, buli omu yazzeeyo ebbeewo we. Wamma ne basula nga pulaani yaabwe bamanyi nti yegenda okukola. Ekigezo ekyo kyali kinene nnyo. Allah agamba nti twagezesa abantu b'omu Makka nga bwe twagezesa abantu abaalina ennimiro. Idh aqsamu, bannannyini nnimiro baatuuka ekiseera ne balayira. Layasrimunnaha, nti ennimiro yaabwe bateekwa oggikungula musbihin, singa banaaba bakeesezza ku maliiri ennyo. Wala yastasnuuna, ne batateekako kigambo insha Allah. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك. Allah subhanahu wa ta'ala n'agireetera akabenje kannabbambula w'omuliro ogwava eri Allah. Wahum naimun, nabo baali beebase. fa asbahat, ne bukeese nkya kassariimi, yonna ng'eringa omuyonga eddugadde bujjereere, muyonga mwereere. fatanaadaw, ne bakoowolagana ku makya nga bamanyi ddiiru ekyagenda mu maaso. musbihiina, mu kiseera we baabukeeseza ku makya amaliiri, ne beekoowoola ku makya nga buli omu akoowoola akasiisira kamu n'amuyita. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. An igdu, bwe muba bakeera mukeere weebudde. Ala harthikum, mugende ku nnimiro yammwe obudde butuuse.
in kuntum swarimina bwe munaabanga munakungulanga abanaku bakyebase. فانطلقوا وهم يتخافتون Talaku bonna baasituka ne bagenda nga bwe baali bakkaanyizzaako. Wahum yatakhafatuna nga bagenda mu kyama tebaagala kuwulirwa munaku yenna bazuukuka abanaku nga tebaagala kubawulira. Nga bagenda batakhafatuna boogera ekyama. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين Mu kyama nga bawera nti alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskin, bamasikiini olwaleero kizira okugiyingira nga bwe muli ennimiro eno. وغدوا على حرد قادرين Wakadawu ne bakeesa ku makya ala hardin ku lukwe lwabwe olwo ne pulaani yaabwe gye basaze, qadirin nga balowooza bamalako. فلما رأوها قالوا إنا لضالون Falamma ra'awha bwe baamala okulaba ennimiro yaabwe nga bagituuseeko nga kye baali basuubira si kye balaba, qaalu abamu ne bagamba bannaabwe inna ladallun, tubuze ekkubo wano si we waffe. بل نحن محرومون Ne bagamba bal nedda wano we waffe, nahnu mahrumuuna tuli abammiddwa, Allah atummye. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون Qala awsatuhum, n'ayogera n'abagamba yali abasingako okutegeera, alamu aqul lakum, mujjukire bwe mwali mu pulaani ng'oggoba abanaku abagamba lawla tusabbihun, nti singa tutaddeko ebigambo Allah by'ayagala. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين Qaalu, ne bagamba subhaana rabbina, katonda waffe erinnya lyo litukuzibwe, inna kunna zalimin, mu butuufu tubadde balyaz'amaanyi. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون, abamu ne batunuulira bannaabwe nga buli omu anenya munne. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين Qaalu, ne bagamba ya wailana, zitusanze ffe, inna kunna taghin, tubadde tubuze nnyo okubeera nti tumma abanaku. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون Asa rabbuna, oboolyawo katonda waffe ayubdilana khairan minha, alituwanyisizaamu ekisinga ennimiro eno obulungi nga bwe tuzze gyali. Inna ila rabbina raghibun, mazima eri Allah subhanahu wa ta'ala essaawa eno gye tusinga okwagala. Allah subhanahu wa ta'ala essaawa eno gye tusinga okwagala, kubanga kaakati ye wanaatumye, naye nga bwe twenenyezza oboolyawo bwe tulituuka mu maaso eyo, Allah subhanahu wa ta'ala alibeera nga atuddiramu, kubanga kakati ebintu wano eby'edduniya bitusaze, tulina kudda eri Allah gye tusinga okwagala. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب bwekityo عذاب ekibonerezo bwenkireeta. Muntu wabadde tasuubirira ye ng'asuubira kubeera nti ebintu bye biyitamu nga bw'abyagala, ate nze ne nnyingirawo mu ngeri ekontana n'ekike. Wal adhabul akhirah, naye ekibonerezo ky'akhira ng'oggyeko bino eby'oku nsi ebikyali ebitono, akbaru, kyo kinene nnyo, law kaanu ya'lamuuna, singa abantu baali bamanyi. Ekigezo ekyo nabbiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yakimuleetera, n'abaganda n'abantu b'omu Makka, twabawa ekyengera ky'omubaka, ekyengera ky'okubeera nti baali badde bamwebaza, baakizanyisiza buzanyisa, ne babeera nga bajolonga mujolonge. Ekyengera ekyo tukibaggyeko, ne babeera nga batuusibwako obuzibu kuno ku nsi, ne battibwa abo ba Abu Jahali, battibwa mu kifo ky'okubeera nti baalifudde babitiibwa, ate nga ne akhira bagenda kusanga ki ng'ennimiro eri bwe yayokebwa, ate oluvannyuma abeenenya Allah n'agamba ki nti yakubasasulamu. inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Allah agamba nti inna lilmuttaqina, mazima balina abatya Allah, 'inda rabbihim, bwe balituuka mu maaso ga katonda waabwe, agenda bbawa jannatin na'im, ejjaneezo ebyengera. أفنجعل المسلمين كالمجرمين فنجعل المسلمين, mulowooza tusobola okufuula abasiraamu kalmujrimiina, mu kusasula ne tubasasula nga bano abaali aboonoonyi? Kisoboka? Amakulu nedda. ما لكم كيف تحكمون
malakum yemwakulamuca mubadde ki kaifa tahkumunu mukulamulwa kwammwe kuli kwa ngeri kyokwo nti musobola okubeera nti musuubira ejjana nga temulina kyemwakolerera tubasasule ng'abo abaasiiba abaatoolanga zaka abaagendanga emakka kisoboka am lakum kitabun fihi tadrusun am nandikirakum kitaabu mwinayo ekitabo fihi tadrusun nga mucyo mwe musoma ebyo bye mutubuulira nti Allah agenda kutusasula kyenkanyi inna lakum fihi lama takhayyarun inna lakum fihi lama takhayyarun nga mu kitabo ekyo musobola okweronderamu bye mwagala okukola bye muba mukola bye mutayagala mubireke am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmi alqiyamati inna lakum lama tahkumun am lakum aymanun nandi kimuyina ekirayiro alayina nga mwakikola naffe balighatun nga tulina okituukiriza kyannamaddala kiri gguluggulu ila yaumi alqiyamati nga tulina okituukiriza mpaka kiyama nti twakola nammwe ekirayiro ekyannamaddala nti tugenda kubamulereza wadde nga muli eyisanga bwe mulaba inna lakum lama tahkumun nga mulina okubeera nti nga mu kirayiro ekyo twakola ne tukkaanya nti mulina okweramulira mu nsi muno nga mwe mulabye salhum ayyuhum bidhalika za'im salhum babuuze bwe kiraje ekiri ayyuhum bidhalika za'imu ani kubo musaale aliyimirirawo okukirumiriza nti twakikola naye nti baneeyisanga ne beeramulanga bwe baagala am lahum shurakaa'u falya'tu bishurakaa'ihim in kanu sadiqin lahum shurakaa'u nandi kibalinayo kampuni falya'tu bishurakaa'ihim baleete kampuni yaabwe nga kampuni eyo gye bakakasa nti bo eyina okubawa ebiragiro so si Allah yalina obbawa ebiragiro falyatu bishurakaihim baleete kampuni yaabwe eyo gye basinza inkanu sadiqin bwe babeera nga baddala boogera mazima bwe babeera nga balinayo kikampuni kyabwe nga kikampuni kyabwe ekyo kyekiyinza okubeera nga kyekyabawabya okubaga nti ebyaffe bye bituufu bya Allah si bituufu mukireete in kuntum sadiqin yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un yawma mujjukire wajja kujjayo olunaku yukshafu an saqin entumbe ya Allah bwegenda okubikkulwako wa yud'auna ila as-sujudi abantu bakowolemu mujje muvuuname fala yastati'una tebagenda kusobola abannanfuusi Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujja eri ebitonde abikkule ku ntumbwe ye y'ekitiibwa entumbwe ye y'ekitiibwa abakkiriza bwe baligiraba bagenda kubeera nga bavuunama wansi olw'ekitiibwa ekyo nga kyekisaanidde naye abataali bakkiriza nga bannanfuusi baasiramukanga nga balina ebyamasabo bagenda kwegomba abasiraamu se nabo babeere nga baagala okugwa wansi bavuuname ng'abasiraamu ku lw'entumbwe ya Allah ekitiibwa kye balabye bambi fala yastati'una tebagenda kubeera nti bakola kye basobola bagenda kubagamba nammwe muvuuname ku nsi mwalinga musaala naffe lwaki temusobodde kuvuunama ku lw'ekitiibwa kya Allah kino kyatulaze atweraze fala yastati'una tebagenda kusobola kubeera nga bavuunama ku lunaku lw'enkomero Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuswaza abannanfuusi abalinga basaala ng'eno bwe basamira agenda kubagamba nti muvuuname abasaalanga bagenda kuvuunama wayud'auna ila sujudi abataalinga ku nsi kuno nga abataalina busiraamu bwemala babakoowole nammwe mujje muvuuname bagezeeko wadde ku nsi baasaalanga naye bambi nga tebagenda kukisobola ku nsi kuno baasaalanga naye ng'ate nga batabikatabika ku lunaku lw'akhira bwe bali bayise abagenda okubeera nga bavuunama mu maaso ga Allah fala yastati'una tebagenda kusobola kubeera nga bavuunama خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشعة أبصارهم amaaso gaabwe bali beeranga bali waggulu eyo okuvuunama kubalemeredde bagenda kugezaako naye ng'omuntu agenda bululi yeesuulawo bwesuzi nga lusekese wano mu mugongo gwe nga waganye okweweta ng'abakkiriza abalala bagenda kuswala khashi'atan abswaruhum amaaso gaabwe gagenda kubeera nga makkakka mu nnyo tebaagala na kutunuulira muntu mulala tarhaquhum dhilla nga ku byenyi byabwe kwekubyeko obuswavu nga ku byenyi byabwe kukubiddwako obuswavu obw'ekika ekyenjawulo okubeera nti ku nsi baatulaganga nti basaaze ate nga eno bwe balina shiriki ezanyiza Allah agenda kusiba emibiri gyabwe gireke okubeera nti basobola okuvuunamanga bannaabwe
bagenda kubeera waggulu balalambalireyo baswalireyo obuswavu bubeetimbe ku maaso n'amaaso gabeerenga feesi zonna zijjudde okubeera nti nswavu. Waqad kaanu baalinga yud'auna ila sujudi wa hum salimun, baayitibwanga nti bajje babeere nga basinza ku nsi kuno bannange mujje musaale wa hum salimun nga bakyali balamu naye nga tebakkiriza. Waqad kaanu baalinga yud'auna ila sujudi nga bayitibwa okujja okuvuunama wa hum salimun nga tebakkiriza bali mu lwali bali mu kwenyumiza ebyokujja okusinza nga tebabikufaako. Abantu bangi nnyo babayita ng'emibiri gyabwe miramu nga bali wano ku nsi mujje musaale, baayitibwa mujje musaale naye nga tebakkiriza bali mu lwali bali mu kunyumya balaba mupiira tebakkiriza. Allah agamba nti mulinde olunaku bwe muyagala okuvuunama emigongo ne gyesiba. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني ndeka ومن يكذب بهذا الحديث نبري النار بس القرآن ويممundekere nsenjo okutoba naye. sanastadrijuhu omuntu oyo tugenda nga tumutwala ddala ku ddala mpola mpola min haythu la ya'lamun, tujja kubatwala nga nabo tebategeera nti tubatwala. Allah subhanahu wa ta'ala takusasulirawo ng'omujemedde naye akuwaayo akadde alina imhal respite, akugenda akuwaayo akadde n'agenda akutwala mpola mpola min haythu la ya'lamun nga nabo tebamanyi nti. wa umli lahum inna kaydi matin, tubatwala. wa umli lahum, mubongera akadde mubalekete mubapapira. inna kaydi matin, kubanga nze enkwe zange inna kaydi matin, epulaani ezange nywevu nnyo na sibadda pulaani zange nze nnyina wendi bakwasiza. am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun, am tas'aluhum ajran, nandi kyekibaganya okubeera nga bakkiriza Muhammad yoyinayo kasente k'obasaba. fahum min maghramin muthqaluna, nekibeera nti okukawaayo babeere nga bakakuwa obeere nga obasomesa kibakaluubiridde. naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyakikola, teyasaba muntu sente kubeera nti amusomesa. am indahumul ghaibu fahum yaktubun, am indahumul ghaibu, nandi kibayinayo ebyamaggwe byotamanyi. fahum yaktubun, ne babeera nga babiwandiika, bayinayo bakoppa notisi ne babeera nga baziwandiika kwe batambulira. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر kumikiriza ebyo nasi bituufu. لحكم ربك katonda wajja kutuuka ekiseera alamule. ولا تكن tetwagala obeere nabbi Muhammad kasahibi lhuuti nga nannyini ngege nannyini kyannyanja ye nabbi Yunus alayhi salam. Allah yamutuma eri abantu be, Allah yamutuma Yunus alayhi salam eri abantu be. Yunus alayhi salam abantu be baagaana okukkiriza, abantu b'ekibuga ekyali kiyitibwa Nainawa be baagaana okubeera nga bamukkiriza, n'awulira nga yeetamiddwa ne yeekyawa. Allah amugamba tuukiriza da'wa. Ab'e Nainawa bagaanye okukkiriza, bwe yeekyawa n'agenda asenguka aviira abantu abo. Eryato lye yalinnya teyalisumatuuka ekyennyanja nga bwe mumanyi sitole ye nekimumira. Bagamba nabbi Muhammad gumiikiriza, topapira abantu abo bawaakadde, mu butuufu tobasabye ssente nti ze zibakaluubiridde. Tebalina we bajja notisi nti bye bawandiika babiwandiika kwe bayimiridde, babikoppa ku lawhil mahfudh ne bajja nabyo nti bayimiriddeko balina ensonga ey'omuzinzi. Bwe gumiikiriza tobeeranga oli eyanyiiga nabbi waffe Yunus alayhi salaamu nnyini kyannyanja. idh naada, mu kaseera bwe yatuuka eyo ng'ekyennyanja kimaze omumira, n'akoowoola katonda we n'agamba la ilaha illa Allah subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. wa huwa makdhumun, yabeeranga eyo nga musajja wattu ajjudde okubeera nga anenyezebwa. Allah subhanahu wa ta'ala ng'amunenya, yawulira mulinga Allah nga amunenyeza ekyokumumiza ekyennyanja. Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa feeling muli n'awulira nti katonda yanyiigidde. N'abeera nga muli ali mu kyennyanja asinza Allah, amukoola amulaajanira amuddiremu. wa huwa makdhumun, ng'ali eyo munyiike
yabeereeyo ng'ali mu nnyiike ey'obwomu, ali mu nnyiike ey'ekyennyanja, ali mu nnyiike ey'obutaba na bantu be, makzuumun ng'ali mu budde obuzibu, ng'obudde bumuzibu walidde. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا أن تداركه نعمة من ربه سينغتي كاري كمتوكا كوتشنجرا الله تيجا جاري لنبذ بالأراء يالي بدنغا سسموا كروكارو وهو مذموم غاري كيبي فمو بيا الله ني سبحان الله Allah ya ikinyanja kya musesema kurukaru neyenga Allah subhanahu wa ta'ala yamusonyiye obusungu bwe tebumuliko. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Allah subhanahu wa ta'ala fajtabahu yaddamuna mulonda buto rabbuhu katonda we faj'alahu min as-salihin namufura owambantu abalongoofu namuzaayo nabeeranga akoola abantu ne bakkiriza n'afuna abantu ng'emitwalo 10 n'okweyongerako. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. الله سبحانه وتعالى نمز النبي محمد وإن يكاد الذين كفروا nayabatakiriza singa bagezaako okusembera wooli la yuzliqunaka bi absarihim baagala bakkuba ekigwo nga bakozesa amaaso gaabwe lamma sami'u dhikra bwe bamala okuwulira qur'ani ng'ebayingidde ne batagikkiriza wayaquluuna innahu lamajnunun nga batuuka n'okwogera baba bavaawo nti omusajja oyo mulalu ddala. Abantu bedda baakozesanga kye bayita ayin. Aini ye muntu okutunuulira n'eriiso naye ng'eriiso eyo nabbi yagamba nti al-ayinu haqqun eriiso lya mazima. Omuntu ayinza okutunuulira eriiso ebbi n'olwala, ayinza okutunuulira ensolo yo eriiso ebbi n'efa, oli ayinza okutunuulira ekintu kyo kyonna oba bibala byo ne bitabala singa baneekiisa ekyo ekibi. Abawarabu baalinayo mikwano gyabwe gye bamanyi nti abasajja abo baaliiso ne babaseetinga babeere batuule bwa nabbi ng'asoma Qur'ane naye nga baagala ebiisa ebyo babikozese bimukubba ekigwo nabbi sallallahu alaihi wasallama naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga Allah yamussaako obukumye tebina kye biyinza mukola. Naye bwe baalemwanga ne bagaa nti ono omusajja alabika mulalu bulalu. Yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra. Bwe bamala okuwulira Qur'ani ng'esomwa nga bagyetamiddwa basembera wuuli ne baagala bakubba ekigwo nga bakozesa ebiso byabwe ebibi. Wayaquluuna bwe bamala okulemwa ne basituka nga bagamba innahu lamajnunun omusajja gwe mwatugambye mulalu. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو تلي القرآن إلا ذكر للعالمين كجاكو كبولي بتونde. وما هو تلي النبي محمد ملارو إلا كجاكو ذكر للعالمين توامري تابولي بتونde byonna biberenga bitegera Allah chicha yagala.